Okay, mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekumira ku CEO Michael Uganda YouTube channel. Mugamba mutya gigenda kita gye mutuusaako engalo. Mbabuuzaako mu biti ebyenjawulo mwenna omulimu ogwange gwa kubaweereza gwakubayita mawulire ogwammwe gwa kulaba kulikinga akusharinga commentinga na kusubscribinga. Kakati Uganda mugwa industry ya Uganda ebbanga eriise lyonna lyonna tubadde mu ŋŋambo bwashibali lubuto teri akakasa oba okitegeera munnange Shiba naye ne bavaayo ne bamubuuza naye Shiba ddala kituufu oli lubuto n'avaayo n'agamba munnange eyo yali photoshoot era neekubye ebifaananyi nga ndegezawo okwegezaamu we naaba nfunye olubuto n'alabika ntya. Munnange olunaku olwaleero waliwo ka vidiyo akafulumye era ennaku ezo wamma Shiba abadde yatandika okwambala ebintu ebinene ng'agezaako kuba nti abikka lubuto. Tujjukira na bwe yagenda ku Federation okuzina abadde atera okwambala enkunamyo naye ennaku zino abadde ayambala biswe bino ebipale ebinene ebipale bye binene eby'abakazi saako n'agasaati aganene okukweka olubuto lwe naye amazima agali nti Shiba ali lubuto. Olunaku olwaleero babaddeko na Mary Anambala abadde balina bye balaze ka birthday party akamu naye kigambibwa nti Amelia Nambala y'omu ku batwala Shiba mu ddwaliro okunywa eddagala. Jjukira Queen Kama mupya muzina ensonga oba okitegeera ebintu ebimu tabimanyi yali tabyagala tayagala kuzaala tayagala basajja kati ebintu by'olubuto binene beetaaga omuntu alina experience ye omuntu abimanyi omuntu abitegeera asobola okukuyambako ng'oli lubuto kubanga olubuto lusumbuwa omukazi nga lwe lubuto olusooka. Olina okuba nti ate obako n'omuntu amanyi ku nsonga z'abakazi amanyi omukazi yeeyisa atya nga ali lubuto azzaako ki singa luba lukuluma oyinza kukola otya. Kakati yembeera eriwo ewa Shiba kalungi era nga mu kaseera kano agenda maaso n'okuba nti ate experience ng'olubuto luluma lutya bw'oyoya ku buyembe bw'oyoya ku biki amazima gali nti Shiba ali lubuto ali lubuto. Ago gamawulire gakakasiddwa naawe kenyininyini bw'oba olaba vidiyo eno osobola okukakasirizaawo ku vidiyo gy'olaba olaba otya ng'olaba Shiba ali lubuto oba tali lubuto kubanga amaaso gaba gakuweereza ekituufu gwe kenaawe oba osobola okulaba so tebikyali byakwekweka. Shiba esawo yonna asuubira omwana wabula kamba correcting ono si ye mwana wa Shiba asooka. Shiba alinayo omwana omulenzi gwe yasookera gwe yazaala ng'akyali mu Kariyoki wabula omwana ono amukwesa amawulire ebbanga ddene era nga tavangayo kuba nti akola ki alaga mwana ono oba ayogera ku mwana ono nti yamuzaala wabula ebifaananyi ebitera ofuluma ng'ali naye biba byamububba naye nga Shiba kalungi ali lubuto tumuyozaayoza okuba nti ate atuuse ku kkula eryo twagala okumuyozaayoza the new world of mothers naye agenda tandika okuba nti ate abanga Chosen Becky kubanga ali proud okuba nti ate buli mwaka azaala oba okitegeera. CEO Michael Uganda gwe mukutu kwoli kweweekuumidde kwofunira updates zonna just subscribinga ebisigadde bindekere. Mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.